Yesu yebazi wabo Ruganda. Dukomyeho nate mu programu yo gusoma ekigambo kya Katonda no kusaba. Nsaba gori nange mu gaseera kano teka memeyo tuyingire mu gaseera karunja ko kusaba. Amanya nze Mary Cynthia mukama bampero omukisa nga tuyimirira mu gaseera kano ko kusaba. Mukama kumpero omukisa katusabe. Then wetumara kusaba tuyingire mu gaseera k'ekigambo kya Katonda. Tukwebaza Yesu omurokozi, tukwebaza kubanga wadusembeza. Wetwali waranga tetunaba kukumanya nga tetunaba kugutegeera, naye ekisa kyo mukama nekitujjayo nekidusembeza gyoli. Mukama tukwebaza kulwo mukwano omungi, watujja mu kizikiza mukama wabakabaka n'otumulisiriza mukama ne tuyingira mu kitangaala kyo mukama wabakabaka n'otuwa obulokozi bwo. Tukwebaza mu gaseera kano w'omukisa olw'omu yena akutaaga seera ke mukama na akwata obudde najja mu kaseera kano ne tuwulira ekigambo kya Katonda ate nayingira mu gaseera kano k'okusaba. Mukama muwa omukisa ate mukama wabakabaka nga wayayaanira mukama okuwulira ekigambo kino mukama wabakabaka muwa omukisa ate mukama wabakabaka omuwe kukumanya n'okugutegeera mu linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu yebazi wabo Ruganda. Tugenda kuyingira mu gaseera akarungi ak'ekigambo. Ekigambo kya Katonda kye kituwa okumanya kiki kye tulina okora mu bulamu bw'ensi, kiki kye tulina kora dusobole okuyita mu makubo oba mukubo Katonda lyatwagalamu. Mukama kuwa omukisa ng'owulira nange ng'oyimiridde nange mu kigambo kino kya Katonda. Mukama kumpeera omukisa. Tugenda kusoma mu Luka essura y'omunaana olunyiriri 16. Tuwulire Bible kyetugamba. Mukama kumpeera omukisa. Wagamba tino tewali muntu akoleza taara ate nagisaanikirako akarobo oba nagisa wansi w'ekitanda agiwanika waggulu ku kikondo olwo lwesobola okumuliisiriza abantu abayingira, kubanga tewali kintu n'ekimu ekyakwekebwa ekitalirabisibwa era tewali n'ekintu n'ekimu ekitalimanyibwa mu lwatu. Mukama kumpeera omukisa ku lw'ekigambo kya Katonda. Ekigambo kitugambye tewali muntu akoleza taara ate n'alikweka n'ataliteeka walabika. Olinze kubanga warokoka oli mulokole. Mukama kumpeera omukisa ku lw'okulokoka ku lw'obulokozi bwe wayaaniriza mu bulamu bwo. Yesu yebaziwe. Haleluya. Kati wobanga warokoka kitegeeza wakoleza etaara wava mu kizikiza. Kakati etaara eryo lye wakoleza oba obulokozi obwo bwe wayingiramu tolina obukweka. Wootuuka mu bantu abatanaba kulokoka ate n'otandika kwefaanaganyiriza. Teweefaanaganyiriza n'ensi owooluganda, teweefaanaganyiriza na buli bantu bonna b'osanze. Wabula w'oba ng'otuuse mu lwatu n'osanga abantu nga tebanaba kulokoka, nsaba osobole kubala ebibala byo, etabaaza lyo liteeka walabika. Yesu yebazi w'abooluganda. Haleluya. Bw'oba nga warokoka gezaako okubala ebibala ebyefaananyiriza omwana wa Katonda gye dusanga mu Bakolinso essura y'okutaano olunyiriri 26 we lutulaga ebibala by'omwoyo. Buli mulokole wena waali olina okubala ebibala mu linnya lya Yesu Kristo Munazareeti. Olina okubala ebibala by'omwoyo. Buli muntu yena n'agutunira n'agamba ono mulokole. Yesu yebaziwe. Tetwefaanaganyiriza n'ensi. Mulisa tabaaza lyo oliteeke awantu lisobole kumulisiriza ensi. Abatanaba kulokoka basobole okulokoka. Yesu yebaziwe. Abakyali mu kizikiza baddemu basobole gutegeera Yesu oyo yaani, naye lwaki omukazi ono omukakamu, lwaki ono omusajja ono omukakamu, lwaki omuvubuka ono omukakamu. Kubanga obala ebibala by'omwoyo. Wosanga ng'omuntu mulwadde n'okwata mu nsawo yo n'omuwa ssente n'omugamba gula ekyokunywa obaza ekibala ky'omwoyo. Teweefaanaganyiriza ng'ensi. Wosanga we bayomba naawe n'otandika. Yesu yebaziwe. Wabula teweefaanaganyiriza n'ensi owooluganda. Yesu yebaziwe. Teweefaanaganyiriza wabula mulise tabaaza lyo buli wootuuse wonna
ensi ekyuke ve mu kizikiza olw'ebibala ebyo byobaze. Yesu yebaziwe, zuukuka, keera ku makya. Woba ng'omanyi omuntu ali mu buzibu mukyalire, woba omanyi wali omulwadde mukyalire, bano ebibala siga ensigo. Yesu yebaziwe, mulisa abantu basobole gamba nga bagendedde ku bibala byobala bagamba ono omuntu yakyuka, ono omuntu yarokoka. Balinze kubanga bakumanyi mu biseera byedda nga tona bakurokoka, naye ekigambo kitugamba abantu okukyuka tuli bamanyira ku bibala byabwe. Yesu yebaziwe, bagenda gutegeera ku lw'ebibala byobaze, bagenda gutegeera ku lw'ensigo gy'osiga. Yesu yebaziwe, tokweka bulokozi bwe waweebwa oluganda. Yesu yebaziwe. Ate n'otuuka wantu ne weefaanaganyiriza n'otandika kuyingira mu mize egitali gy'abantu abarokoka. Bw'oba nga wategeera Katonda, mulisiriza ensi yona etegeere emanye mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Yogera ekigambo kya Katonda abantu bategeera amazima. Yesu yebaziwe. Ekigambo kitugamba abantu bange babuze olw'okuba tebamanyi, olw'obutamanya mazima. Abantu bange bazikiridde olw'obutamanya. Yesu yebaziwe. Kano ke kaseera kwolina okutegeeza ensi n'obagamba ati Yesu yazuukira mulamu, wabula Yesu mulungi akwagala, wabula Yesu awonya. Yesu yebaziwe, babuulira amazima bategeere. Tuli mu biro ebyokutegeeza ensi, ebyokugamba buli omu yena n'omugamba ati Yesu akomawo era ali ku lugi akonkona. Yesu yebaziwe. Ate kituufu Yesu akomawo. Tuli mu biro by'oluvannyuma b'oluganda. Naye nga nkugamba mu biro ebyo by'oluvannyuma waliwo abatanaba gutegeera amazima, naye nga Yesu yekubo amazima n'obulamu. Kaakati omuntu atanaba kumanya amazima ago, oyo teyafuna bulamu. Ate omuntu atanaba gufuna amazima ago tali mu kkubo, kubanga Yesu yekkubo, yekkubo lyeko erigenda kudutwala mu ggulu. Kaakati wonaba nga warokoka n'obirekeraawo n'ogamba kasita nze ndi mulokole, ebyo tebirina kye bigasa ensi, wabula vaayo mulise tabaaza lyo abantu bakyuke mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Mukama akumpeera omukisa ku lw'ekigambo kya Katonda. Naye wobanga obadde warokoka naye n'otereka n'osirika n'oteekako egisandikira n'obikako, wabula teeka ekitangaala kyo ensi esobole kukola ki? Esobole ofuna ekitangaala mu linnya lya Yesu. Mulisiriza ensi ku lw'ebibala byogenda okubala, mulisiriza ensi ku lw'ensigo gyogenda siga mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Mukama kumpeera omukisa gw'oyimiridde nange mu kaseera kano okw'ogusoma ekigambo n'ogusaba. Mukama kuwa omukisa, ataasumulula omutima gwo, ataakuwa amaanyi ag'okuweereza, akuwa amafuta ag'okwogera ekigambo kye mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Weekwateko tusabe. Mukama kuwa omukisa nga dusaba kuyita mu kigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Tukwebaza Mukama wa bakabaka, tukwebaza kubanga osaanidde. Erinnya lyo ligulumizibwe waggulu Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Nsabira buli sekinoomu Mukama, buli kaseera tuyayanira kuyita mu makubo Mukama magolokofu, naye w'omukisa buli omu yena ayayanira okukunoonya n'okukumanya, kubanga ekigambo kitugambye mu linnya lya Yesu tino tewaraakoleza taara ate n'alibikako, wabula tuwa amaanyi agasobola gusiga ensi, dusobole kumulisiriza ensi. Ababadde mu kizikiza baddemu Mukama gufuna ekitangaala ku lw'amaanyi g'ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen.